Kyewunyisa nnyo okuba nti tuzze mu palamenti eno efaanana bweti ffe ng'abaakajja kitumazeemu amaanyi nga mulimu ne Faaza Lokodo naye n'agenda ne bamuwa miliyoni ezo ez'enguzi kubanga zino pulezidenti yavuddewo bwe tubadde nga tubagamba nti pulezidenti abadde abawa ssente yasoose nawe aba NRM luli nga basinkanye n'abali indipendenti naye nga balindinga ku NRM buli omu n'amuwa miliyoni meka 5 naye kyasinze okutuluma ennyo bwe yakomyewo okubawa wano kubanga mmwe mwogera ku miliyoni 5 naye wano baafunye buli omu miliyoni 10 wano abasinga kakati abakyala bo abasinga bafunye miliyoni 25 buli omu aba NRM kubanga waliwo MP omu aveeyo mu bitundu by'Egini mu bitundu by'e Karamoja ye bamuwadde miliyoni 5 ye kubanga bano mikwano gyaffe abamu tuli ababaka nga 8 abagendayo leero kubanga baatuwadde ffe abaakajja tuli binamu mbaabo nabali ababaddewo abakadde kati balirira expense eri mu gavana tuzina bwe tuli ebisiike bwe tunywa ngeno abantu betukiikirira bakaaba ezo sente ze tugenda okumala billions mu gavana nga tuzina amazina nga bwe tutuyana nga bwe twerondamu kuba abamu batandise okwerondamu nti omubaka oyo ansanyusiza nnyo lwaki tetwefiiriza ne tugamba nti tuziwaddeyo ku kyuma kya kansa. So anybody who is disgruntled or has a complaint on anything goes to courts of law, and it will be established by courts of law. Certainly in this case, of course they're going to make noise and say, oh, there was a better facilitation to the NRM members and the others who are not attended. But was this money got from their coffers? No. This was got from the coffers of the NRM. And the NRM are free to use their money anytime, anyhow, as they need.